Ekizibu kino ku nfeete Obwakabaka butandise enteekateeka y'okubangula abakulembeze mu Kyaddondo ku ngeri y'okutangira ebikolwa by'obutabanguko mu maka, engeri y'okugonjoolamu ebizibu mu bufumbo, okukendeeza ku nsaasaana y'akawuka ka mukenenya n'ensonga endala ezeekuusa ku butabanguko mu maka. Minisita w'enkulaakulana y'abantu era avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu mu Bwakabaka, Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma, afalasidde abazadde ku nkuza y'omwana n'abaana ab'obulenzi okubassa ku mwanjo, kyagambye nti kyakuyambako okukomya obutabanguko mu maka n'ebirala ebibwekuusaako. Temugenda kulwanyisa busambattuko mu bammwe abakulu oba mu maka mugamaze okutuuka. Tutandike ng'abaana bakyakola ki? Kubanga abaana ab'obulenzi tebamanyi. Mutandike okufunira omwana ow'omulenzi n'eriisa ejjogi. Aveeyo alabike. Bwe munaakola ebyo ennaku ze mugamba balancing the boat, tujja kuba yaddeko. Oweekitiibwa Nankindu alaze obwennyamivu ku bakyala abeefunyiridde okutulugunya abaami nga beesigama ku mwenkanonkano n'amateeka agalwanirira eddembe ly'abakyala. Kyagambye nti kino kirinnyirira eddembe ly'abaami. Naye abakyala emyaka gye bamaze nga tugamba nti tuvudde mu ffumbiro, ate twogezza amaanyi mangi. Abaami ne badda emabega. Abakyala tulina ebigambo bingi. Abaami bayita mito. Kyemuba mulaba nti bwe tufiirwa abakazi bakaaba mangu, bakaaba nnyo, naye n'abasajja baba balumiddwa naye mu kikula kyabwe tebasobola kukuba miranga. Akati nno basajja battu babanyiga naye mu kikula kyabwe tebasobola kuvaayo kwerwanako. Ate bwe bamala okulema okuvaayo n'ebyobuwangwa bimugamba gw'oli musajja ng'ono bw'akoze ekkooti ye mutabani wange n'agitereeza. Akati ne yeegumya kuno kungulu ne yeetereeza naye ng'asula bubi. Naye kibeere kyakulabirako okuva ffe abakulembeze okulaba nga tumalawo obusambattuko. Okusooka ffe gye tuli. Omwami w'essaza Kyaddondo Kago Agnes Nakibirige Sempa agambye nti wakyaliwo obwetaavu bw'okusomesa n'okubangula abantu ku bikwata ku butabanguko mu maka, ekibiviirako n'ensonga endala okusobola okukimalawo ng'emisomo nga gino gya kukola omulimu munene. Era ne Kyaddondo nga bwe mumanyi ly'essaza ekkulu naye lirina abantu bangi ab'emitendera egy'enjawulo, naye ng'obutabanguko bungi buli muno. Abantu balwanagana, batiŋŋana, abasajja baseduto bakwata abaana. N'olwekyo tubadde tufuna engeri gye tuyinza okutaasaamu embeera eno. Abamu ku babangudde abakulembeze mu musomo guno okuli Dr. Fiona Kalinda atwala ebyobulamu e Kyaddondo ne Florence Nakaweesa bagamba nti ebimu ku biviiriddeko ekizibu kino okweyongera bwe buluvu bw'ensimbi mu bazadde, abakyala abalekerera obuvunaanyizibwa bwabwe ne baleka abakozi okukola buli kimu n'ebintu ebirala. Doreen Nakajiri, BBS Telefayina, Gambuuze. Webale nnyo Doreen Nakajiri mu Gambuuze. Omulala, abantu abakozesa obubi ensimbi ez'ebwa gavumenti balabuddwa okukomya